Fred Nyanzi mukulu wa Bobi Wine, chairman Nyanzi Ssabakonzi wa NUP awambiddwa. Abasajja ab'ebibomboola, abasajja ba Muhoozi bamuwambidde mu traffic jam. Kakati munnange jukira nti gye buvuddeko nga ba foot soldiers bakuza amazaalibwa ga Bobi Wine, bwe bate bamuwa surprise era ne bamulaga ennyiriri za parade ezijjudde abavubuka ab'emitima, ate ng'abo be baali basobola okubeera nga bajja awo mu kafo akatono ako be batono, naye bwe weetooloola eggwanga yonna gwe gy'omanya ekibuga mu Uganda yonna eriyo ba foot soldiers ate nga bayitirivu. Kino okusinziira ku maloboozi agaava mu poliisi mu UPDF gaali galabula era nga kwali kweraliikirira kwennyini nga balaga nti bannange ebintu bwe bityo biragira ddala nti waliwo omuntu agezaako okukoba mu bantu abalala omuliro, so nga ate Fred Nyanzi gurupu gy'akulembera ey'aba foot soldiers okukosa ne Bobi Wine bo bubaka bwabwe bwakukubiriza abavubuka kubeera na mpisa, butakola bikolwa bya ffujjo, babeere ekyokulabirako ekyabakulembeza ab'enkya ab'eggonjebwa era abategeera obulumi bw'abantu. Yenjiri gye basaasaanya mu bavubuka bano ba foot soldiers, naye nga g'amagye eri galabira ddala nga bano n'obukofiira bwe bambala bwaffe, buli kimu kyabwe, ebiwovulo bye byaffe, engatto zaffe. Kaakati muganda wange okulabula kuno nga ne Muhoozi gye buvuddeko yalabula, ekikolwa kye basoose okukola basoose kuwamba Fred Nyanzi, era munnange bwe buzibidde olunaku olwa Mande ennaku z'omwezi 17 Fred Nyanzi abasajja babadde bavuga drone nga ennamba yaayo tetegeerekeka kubanga tezibaako nnamba, by the way drone zizino. Bwe batyo munnange bamuwambye nga head of mobilization mu NUP Fred Nyanzi munnange, era amawulire gano ag'okumuwamba tugategedde era tugakakasa okuviira ddala ku Bobi Wine nga ayita ku platform ze ez'enjawulo ku social media. Atutegeeza n'atugamba nti abasajja bamuwambidde ku mudumu gwa mmundu, abasajja babadde babagalidde emigemera wali ekasubi, abamanyi obulungi ekasubi ku junction eyo ey'ekasubi tekyali roundabout, ye roundabout yali ebaddewo ke kasubi tebangawo, naye junction eyo lino erigenda ekawaala erikkirira wansi eri n'eddala erikkirira emakerere Wandegeya naye nerisalamu Namuŋŋoona n'akulabye. Kati junction eyo okukosa n'eri eriva waggulu ku Masiro okujoyininga gonna akati mu junction eyo awo wabeerawo jaamu muyitirivu nnyo, awo bwe bamuwambidde. Musajja babadde mu drone terina nnamba era nga emmundu babadde bazirina, bwe batyo bwe bamutuukiridde ng'ali mu jaamu nti vaamu mu mmotoka, era ne bamutwala nga ensi yonna eraba. Kabadde kawungeezi. Kakati munnange okuwambibwa kuno kuzza oluvannyuma lwa mutabani wa Museveni era nga ye Chief of Defence Forces gwe tumanyi obulungi ennyo ku mukutu gwe ogwa X Muhoozi Kainerugaba yatiisatiisa yusi n'agamba nti agenda kukola effujjo ku abakulembeze aba National Unity Platform okuli ne Bobi Wine. Bw'atyo bwe yategeeza nti agenda kukola effujjo, agenda kuleeta ensasagge ku bakulembeze ab'ekibiina ki National Unity Platform okuli ne Bobi Wine. Kakati munnange bino tutandikidde awo. Fred Nyanzi awambiddwa
atwaliddwa. Ensonga eziri emabega w'okuwambibwa kwa Nyanzi zino ez'akabeera e Makerere Kavule ku mazaalibwa ga Bobi Wine nyinza okugamba nti ziyinza kuba zimu ku zo, naye nsuubira okubanga bagenda kuba ate era baleeta emisango emirala. Bayinza okutugamba nti ono naye yalagiriza dda emmundu, oba naye alina abayogerezeganya nabo nga Dr. Kizza Besigye bwe bagamba nti bwe yali akola ebyo byonna tubirinze kubanga birina okubeera nga ate muganda wange bitegeerekeka. Besigye kimmanyi nti ye agenda kubeera nga atiibwa, naye ate bano abasajja era bayinza okwagala substitute. Bagamba tulina okubaako ate era omulala gwe tukola ki gwe tukwata. Kati Bobi Wine abadde ku mukutu gwe ogwa X kwatadde obubaka n'agamba nti our comrade and head of mobilization for NUP Uganda, Comrade Nyanzi Fred Sentamu, has been abducted by heavily armed men and taken away in a drone to an unknown destination. Era n'agamba nti he has been abducted on gunpoint from Kasubi roundabout. The criminal regime is on the rampage. Kati muganda wange ebyo biri awo, naye abantu bagamba nti omulembe gwa Amini gukomyeddewo ddala, gukomyewo. Muganda wange twawulira nga Simapanda gaali n'ebirala. Kakati abantu bo bagamba nti kale ebyo biri bityo, naye kye muba mumanya nti abantu abalonda Bobi Wine baali bangi nnyo 221, ate nga abo bonna abaali abato kati bakuze basanze bali beeyongeredde ddala. Ekintu ekyo nno muganda wange tukirinze tukirabe, naye kyemmanyi nti bano abasajja baagala nnyo. Waliwo omutume yangamba nti bagenda kukikola, balage nti Museveni abwangulidde ku 9 mbu kati abantu baabuuka mbu kati balabira ddala mbu bateekamu obwesige. Naye nga abantu we tuli essaawa eno sisuubira kuba nti ebikolobero bisobola okuleetera abantu ate okukwagala ennyo, kubanga Muhoozi olwedde ye yayokyayokya dda ate ekifo kye bamuteekamu ekya CDF nti yes abo banne bayogerako banne bali mu layini y'aba booluganda, abo bayogerako abooluganda. Saagala kusawundinga nnyo tribal, naye kagidi yakyogera agamba nti abali mu layini y'abatuusi abachwezi boddo abakkiririza mu layini eyo nti baganda be abatulugunyizibwa abo bo bawagirira ddala. Naye bo abantu munnange bakimanyi bulungi nnyo nti abamu ku bo baabuukinga naddala ezitikiti ezibafulumya Uganda, kubanga bakimanyi nti bannansi essaawa yonna bajja kubakolako era tebagenda munnange kubeera nga bakkiriza okubeera nga babafutubbalako okutuuka ku ekyo. Naye ng'era obalaba bawagira ja kugamba nti oyo ekimukwasiza, waliwo omutume yagalira ekimukwasiza mu kubanga akuŋŋanyiza ssente nnyingi nnyo mu kuwa abantu kaadi ya NUP, bunaagaggawala nnyo. Kati abamu ku abo baabadde nga jjabba be bamukutte. Katugeze kale nti ssente oli aziwadde ayagala kaadi ya NUP, ate babeera bazikujje mu nsawo. Gwe lwaki oba ogyagala kireke, ani agikutumye? Ku kaadi ogyagaza ki? Gireke. Otegedde nti kaadi bagenda kukubba ng'ogyagala, ate ogyagaza ki? Gwe lwaki ogyagala? Lwaki obeera ogyagala? Omuntu kyakubuuza nti lwaki oba oyagala kaadi? Wootuukira okugendayo nti oba osasula essente nti oba ogendeyo nti bakubbe, kitegeeza nti oba omaze okukkiriza okugenda yate kati guba musango ki? Gireke, kubanga si buli muntu yenna alonda nti alina okuba nga alina kaadi ya NUP. Nti bwe tugenda osuula akalulu nti omuntu alina okuba nga alina kaadi ya NUP. Kati nze nina kaadi ya NUP sigirina era sina kyenjeetaaza, sigirina nkiddamu ate era sina kyenjeetaaza. Nekiŋŋaana ate era okuwagira enkyukakyuka tekiŋŋaana. Kakati kaadi si yegenda okukyusa oba oli awo obukulembeze, wabula
nti abantu showing allegiance ku kibiina n'okukiteekamu vibe ekintu ate era tubeebaza kubanga bannaffe abalina omutima era obalaba nti era ensonga ezivuddeko kubanga bawamba Fred Nyanzi kitegeeza ke katengo n'okutya pressure abaana gye bataddewo n'omutima abaana gwe bataddewo abaana ne baguma ne bambala ebyambalo ewatali kutya ne bagenda ne basoma wali ekamooca ne bajja ku kitebe nga yambadde uniform ataddeko n'akakoofiira ne balaga obumu ne balaga obuvumu era ne bakakasa nti bali wamu ne bannankyukakyuka nti buli munnankyukakyuka ali eyo alafubanira enkyukakyuka asobola okufuna amaanyi n'agamba nti ya bano abaana yes kitegeeza tetuli ffekka kitegeeza waliyo ne bannaffe abalala abasobola okubeera nga munnange tutambulira wamu kitegeeza nti buli muntu yenna nga boolaba nti amawanga g'ebweru nti oyinza okwesanga nga amagye kiri compulsory buli muntu yenna alina okugenda ku military training kakati na wano kirabika buli muntu yenna alina okubeerako foot soldier buli muntu yenna alina okubeerako foot soldier era ng'ekyo kiba kijja kuyamba nnyo abantu okusobola okutegeera naddala nga basomeseddwako lwaki eggwanga lyalibadde lyetaaga okubeera nga linunulwa kati bino byonna ebikolebwa kutiisatiisa intimidation kutiisatiisa